Kituufu serulya buto teyeetuma enjala yemutuma. Naye si wanka ng'alina eryazi ne Ssebintu. Olunaku olwaleero ndi wano okwanukula ku bibuuzo ebyambuziddwako abasajja abakulu babiri. Omusajja mukulu ng'ejjembe omu yambuuzizza nti Munnabusiro, gwe musomesa waffe, kiva ku ki tusaba otusomeseeko kiva ku ki olubugo okuluyita sitaani? Okumwanukula kino nabadde nina okumutegeeza nga nnyambadde olubugo alyoka ategeere ddala nti kyenjogerako kyekituufu. Bw'olabangayo omuntu ayita olubugo sitaani, ekyo tewandimbuuzizza nti kiva ku ki. Kale kankuddemu bakankwanukule nti kiva ku butamanya. Omanyi obutamanya ndwadde mbi, ate obugwagwa nnyumba mbi, ogiyingira ogiraba. Olwo lugero, obugwagwa nnyumba mbi, ogiyingira ogiraba. Sirina muntu n'omu gwe nnumbaganye oba gwe nvumye, wabula ndi mu ngero z'abajjajjaffe kubanga ndi musomesa, era omusomesa omukenkufu mu lulimi Oluganda olw'edda. Ekyo mukimanyi. Ne bwe siiyimbirire ng'aleeta erimba ejjebbi nti tuleeta omwana wa Kabaka Beene. Kitegerekeka. Olubugo omuntu okuluyita sitaani. Sitaani kye ki? Sitaani mbadde ngamba Kyaganda waziwa Buganda waziwa, kiva mu kigambo Satani. Kati wano mu Buganda ekigambo sitaani kyaliwo kuva ddi? Sitaani muntu. Bw'aba muntu gwali omulabyeko, ye bw'aba omuntu osobola okumwambala nga bwe nnyambadde olubugo. Ntwe oli tasobola kugamba mbu kati nze nga bwe nnyambadde olubugo luno nti nnyambadde sitaani. Olubugo kyambalo ng'era ebirala ekikolebwa okuva mu muti oguyitibwa omutuba. Ekitegeeza nti nno nga bw'oyambala olugoye oluva mu cotton, pamba tebalima mulime si kimera. Bw'oteekeddwa n'okwambala olubugo kubanga lukolebwa mu muti ogumera. God's creations, ebintu bye yatonda mulimu n'emiti ebimera. Naffe abantu yatutonda. Ate bwe yatonda ffe abantu, bo bennyini abawandiika ebyawandiikibwa bakugamba nti bwe yatonda omuntu n'amufuula atuukiridde era asukkulumye ku bitonde byonna, abifuge abikozese. Kati tukozesa gano magezi g'abajjajjaffe ge baayiiya okukomaga olubugo. Wadda ku mulembe gwa Kabaka Kimera, omusajja eyafuna erinnya erya Buyungo kubanga yalinnyanga ku buyungo, yamala Abaganda ensonyi n'abajja ku maliba n'abazza ku mbugo. Bwe yavumbula olubugo, kitegedde Kitezi yali Waŋŋonge. Mu mwaka gwa 1335 Kiggala n'amuwa n'ensaamu. Bwali buyiiya, bwali buvumbuzi. Kivumbi liva mu kuvumbula kubanga ab'Eŋŋonge baavumbula olubugo. Kino kyambalo, ono si sitaani. Nkiddamu, yambala lubugo lwo oba essuuti yo ekoleddwa mu lubugo bw'oba ogirina. Waliwo okubuuza oba okwogera nga naawe togirina. Kati bwe bakugamba sitaani nga naawe otya, ate omweyogereze takusuuza kayanziko ne malulu ga kyalo tegakusuuza buziryo. Kati gwe Kanaabi bakugamba nti olubugo sitaani nga naawe otya okulwambala. Nedda ssebo, yambala lubugo lwo bw'oba olulina. Waliwo nammwe ababuuza naye nga naawe ogendera ku bigambo by'owulira eby'abantu. Temukwata bintu ebyo. Olubugo si lubi. Labayo okuva dda nga olubugo baluziikamu era nakati bakyaluziikamu. Ne bennyini abavumirira olubugo nabo bennyini babaziika mu mbugo. Pasita bw'aba atuula ku katuuti oba n'ayimirira katuuti n'agamba nti nno olubugo sitaani, ate lujja ku kyenkya olabe nga balumuziiseemu naawe otye. Olubugo terulina buzibu bwonna era nvumirira abavumirira olubugo n'okulwonoona. Olaba Abajamani baafuna layisinsi, balwana bwezizingire balabe nga bafuna layisinsi ku lubugo. Beegomba amagezi g'abajjajjaffe abaavumbula olubugo. Amagezi gaali Baganda bajjajjaffe be baavumbula olubugo. Luno lwe twambala ne tunyuma. Olubugo terulina buzibu. Nazzikuno nga balwebikka, balutuulako, balwambala, baziikamu abafu. Kati
olubugo lugoye ng'era engoye endala. Olubugo si sitaani. Ekyo sigenda kukiddako. Simanyi bwe tuyinza kunnyonnyola abantu bakitegeerera bamatire, naye abategedde bategedde. Kati ate nammwe abasumba abagamba abantu ng'olubugo sitaani mweddeko. Kubanga nammwe sitaani gwe mwogerako temumumanyi, temumulabangako. Kati olubugo terusobola kubeera sitaani gwe mutalabangako. Okujjako nga mwagala kutuuza abantu mu ddagala mweddeko. Nze nsabye mutte ku bigere kubanga mwandibanga muwalampa mwokya nnyama. Olubugo mululeke lubeewo, abantu balwambale balukozese nga bwe balwagala kubanga olubugo si sitaani nga bwe mugamba. Sitaani kiyinza kuba kintu kirala, ndowooza situkitegeera, mukitulage, naye nga si ngoye zaffe zino ennungi mweze muyita embugo. Manya mweze muyita sitaani embugo. Tegeeza sitaani gwe mulwanyisa temumumanyi. Mubeera mubuulira enjiri yammwe mugoba sitaani, bulijjo mugoba mbugo. Olubugo si sitaani ate omutuba si sitaani. Mmwe bazzukulu ba Nnambi nammwe mumanye ebintu byammwe ate mubyagale. Temuwuliriza nnyo bigambo by'abantu. Abantu bwe baatamiira enzikiriza eri ez'abeeru abamu ne batandika okusuula obuwangwa, babagambye nti ebintu ebyabwe bibi, ne babikyawa nnyo ne beerabirira ddala nga boonologga omuntu ne bamulogga ne bamulekamu kasalakkubo. Bali awo baabalogga baasigalamu kasalakkubo bambi. Kakati omusajja omulala yabadde abuuza ekibuuzo ekyokubiri, okusalawo eggoye. Okusalawo eggoye omuwabutwali yasalirawo ebubiro bwe kigwayo, eyo njogera. Omusajja omu kigambibwa nti ku kyalo Bubiro, ekyalo kino Bubiro kiri kumpi n'ekitundu ekiyitibwa Kasirye ku nnyanja. Mu Kyaggwe eyo kwe kuli obutaka bw'Abempeewo. Edda nti kwaliko omusajja gwe baali bawaayiriza obusezi n'obulogo. Baali bamuwaayiriza, abantu baali bamuwaayiriza, ye bwe yali agamba. Naye olunaku lumu bagamba nti jjukira nti omusezi edda baamuyitanga muwabutwa. Baamuyitanga muwabutwa. Omuwabutwa baabanga bategeeza omusezi oba oyo omuli w'abantu. Ate Ekyaggwe eyo obusezi kigambibwa nti bwetoloolerangayo nnyo. Kakati omusajja ono omuwabutwa bwe baamulumiriza ennyo abantu n'akitegeera nti no bagenda kumutta, yeesuula mu nnyanja. Jjukira omwalo ogwo baguyita batya? Kizira. Omwalo Kizira Buyoozi. Yagwamu yeesuulamu bwesuuzi. Bagenda okumagamaga nti bannange aliwa nga ye yagenze dda mu nnyanja nga n'okufiiramu afiiriddemu. Kati yali asazeewo eggoye. Okusalawo eggoye kwe kumala empaka, abantu n'obamala empaka ne becca. Yasalawo eggoye. Kyava bagamba nti gundi asazeewo eggoye omuwabutwa lye yasalirawo Bubiro. Mwagale nnyo ebikolebwa ku mukutu guno. Olulasangeye mulayikinge, mukomentinge, musubscribinga abatannaba kusubscribinga, musharinge emisomo gino mugitambuzeeko n'ewalala n'abantu abalala nabo bafunemu bayige bamanye. Ku YouTube nkozesa Olulasangeye oba Sengule 2022. Ku TikTok kuliko Sengule 2022. Ku Facebook kuliko Munnabusiro Bosa Sengule. Mugende eyo mugoberere. WhatsApp ndi ku 0784599243. Mbajjukiza ebitabo biri bye nawandiika. Nabyo mubyegulireko. Ebitabo ebyo kuliko Olulasangeye kya mitwalo 10. Effumbekero ly'ebisoko weekiri nakyo kya mitwalo 3. Bassekabaka b'ensi muwawa nakyo kya mitwalo 3 nakyo weekiri. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo weekiri nakyo kya mitwalo 3. Gula ebitabo ebyo ojja kumanya ebintu ebimu wandibadde teweetawanya na kwetawanya nti ate omala kubuuza Munnabusiro kubanga keweerimidde kakirambegera abo. Gula ebitabo ebyo obeere nabyo biteeke ku mmeeza. Ate ezo ssente ogenda kugula bino ebintu obisome byeyana bisiibo. Beere nabyo mubeere bulungi.